Welcome to the Stardom Lifestyle Show nga bulijjo abela Ray P on the mic. Era nga nsanyise nnyo okubeera nti nno abasinga mwa subscribing. You keep subscribing on my YouTube channel. All you need to do is ojagenda ku Ray P YouTube, Ray P, as simple as that. Click on the subscribe ojja kubeera nga te okimaze. Naye nga eno show yakutuusako ba celebrities bo bonna tumanye engeri gye bazze bafuuse batya ba celebrities. Ate nekirala, how do they live a life outside them being celebrities? Era nga once again nkomezaawo Maama Brighton, abasinga gomanyinga Maama Brighton, naye nga tenze mweyitira Allan Cruz, one of the biggest, one of the best presenters Uganda will ever have, because he is so passionate about what he does. This is part 2. Yes, part 1 mujirabye abasinga ne mumanja. Part 2, we want part 2, we want part 2. I was forced okubeera nti no mbaletera part 2 nga nessawa yayo tennaba kubeera nti etuuka. Naye nga ekintu kyonna we kijjidde we tukikuweera. Why not Kasavu Kanyama kababuuzeeko ate oluvannyuma tutandikire wali eri ebya cute kaye byaggweerawa. Ye kaakati afuuka atya Maama Brighton. Byonna ogenda kubeera ng'obimanya olunaku lwaleero. Allan Cruz. Yeah. How you doing? Doing good. Obulamu bunyuma nga byokola abantu babyagala kye kisinga okunyuma mu nsi muno waliwo olwokola ebintu blood ofuna views 2-5 manyira nti Abannayuganda ate nga mu views eze-5 muli maama wo taata wo muganda wo mukwano gwo nfaafe okitegeera naye nga bannange abantu bayagala nnyo show kyova olaba nkubadde bubi era mwana buli muvubuka kye mugambe kyennyongera omugamba nti okolanga nnyo ekintu n'ofuba okulaba nga kikoze impact okitegeera n'oweyingamuko ku maanyi go okitegeera noga okay kuba nange nasomye mu comments nga bagamba RAP part 2 Cruz ajoininga atya BBS Cruz atandika atya Maama Brighton kyatuza okukola olunaku olwaleero naye ng'owulira otya okubeera nti no waliwo time gye waliko nga abantu tebakutwala nga nsonga nga tewali nezo views toyinza zifuna naye ng'essaawa ya lwaleero omuntu oteekayo akantu ddakiika emu n'olaba nga views zonna zayise dda. waliwo omuwala eyaŋŋamba twali mu ebiseera ebyo binakunyumiza waliwo omuwala ex wange bambi yali anjagala yali anjagala mu ebyo ebiseera nga njagala nnyo naye nga Remi ndi mwavu nga ndi musiiwuufu so lumu ne musanga ne mugamba naye omanyi sijja mwogera linnya mugamba naye omanyi twerekemu naŋŋamba lwaki kale ng'akyusakyusa obuviiri buli kaseera ng'ajja n'obuvazi obwakabi baali bagagagaga ewaabwe ng'ayambala bulungi akyusa naye nga nze ndi musiiwuufu ne mugamba omanyi mwana nze ndi mwavu sirina kati ezenjala ozijjawa kati ng'obujja bukutta kale nga mugamba mwana ebyo binnuma nnyo sisobola bikuwa sirina kye nsobola kukuwa relationship keggwe nemwekyawa bwe muti nze ne mugamba leka mmale okweyiya future yange bwerifuuka bright tuliddamu omuwala n'akaaba amaziga n'agamba nze mbadde sirina kyenjagala Allan nali nkusabye eki nze sente z'enviiri dadi wange yazimpa biki ne mugamba omuka omwavu ne mugamba nze sirina gajja wammwe kutandika gamba Cruz Allan leeta ekidomola ekyo Allan genda kuwali ku dduuka wali wammanga ne mugamba kabigwere wano kyamuluma netwekyawa n'agenda paaka ati naye kati ennaku zino kale yakutera okunkubirako awo naŋŋamba maama ati kati bamutwala bamutwala naye tudde eno mukaba netunyumyamu kale tetunyumya byoba byagendawa naye kale tutera okwesojjamu naŋŋamba kati olaba obulamu bwe wali oyagala nga sisobola kubeerawo mugamba embeera yali mbi nnyo Remi nja kusindika akafaananyi ako kalage wano ku bantu nali musiiwuufu nga ne we bakusuula ku luguudo eri kalooli si ye yali etasobola kundya n'empologoma tekulya naye nga bannange obulamu bwa Allan Cruz twagala okubeera ntumanya kati awo abadde atuwominga okitegeera kati twagala okutegeera Allan Cruz agenda atya ku BBS kaakati BBS eyo nali ntambudde obutivitivi awo nga bwe oba nabikunyumizaako natambula obutivitivi awo 2011
kati nengendako eyo katopu awo nga waliwo kashoka abavubuka naye nga kale bampita ne mbamu ne kenkolamuko naye gayi gwe nsinga okuwa respect before nga sinagenda ku top omuntu eyasooka okuntunuzaamu kamera ku nsi ya Alla eno yali Jackster Jonathan Jackster oyo gwe tukola naye ku BBS Jackster muyita namusangawo ku record ne mugamba mwana njagala okubeera presenter biki around 2011 nampita nga guest mu show y'abavubuka nenteesa twali tulina debate ku Mesa Donald ani asinga bwe navaayo ndowooza Jackson banaagenda mu liivu record neddamu sheeyo oba emirundi egyali giwera 8 repeat kati naliko tambula ku street nga mikwano gyange giŋŋamba mwana gwe weesiimye kati wafunye omulimu ku record nga nange mbagamba kituufu so Jackson more respect so ebyo nga tubitadde emabbali how I joined BBS ku TV ke nali nfunyeeko ka believe gye twesanga ne Momo eyo ku believe eyo gye nali piddi omusajja nanyiniko ng'akeera ng'abantu banjogerera ebigambo nga bamugamba Allan Cruz alya sente z'abayimbi kati abayimbi bali batandise okundabawo nga buli aleeta oluyimba ku believe bamugamba laba Allan Cruz olwo oli mu position ki piddi sajja namulimba nanyini believe ne mugamba nze TV zenkoledde experience nina nnene nnyo tasaba bipapula teyansaba omunga omanyi omuntu nga Katonda atandise okkuta Katonda aba atandise okkuta osanga ne Museveni n'akuwa minisita nga tolina yadde n'ekyo so n'ekipapula so munnange omusajja n'aŋŋamba okoledde TV ne mugamba nze mbadde ku Top TV nkoleddeyo emyaka 2 mbadde ku Record TV nkoleddeyo omwaka sajja n'atunuulira bw'ati n'agamba ne mugamba nze mu media sina muyimbi gwe simanyi bwekinajja kukyaza abayimbi naye nga nina kyemmanyi so namba opportunity mukumba opportunity nempita Joe Black Joe Black bwe namuyita najja naye nga Joe Black ye mugezi kuba ya TV yali abiruddemu so ne mwanjule oyo muzeeyi ne tubeera babiri kati kyagituka ekiseera nga tukwatagana ne Joe Black nga tiimu eriwo ku believe tetusobola so batusayira amagezi ne bagaa tulina okulemesaako atya omu so ne bagende oyo nanyini TV ne bamugamba Allan Cruz alya sente z'abayimbi so munnange ne bansekete bakuyita kuseketerera ne bamugamba muzeeyi Allan alya sente z'abayimbi ebiseera ebyo nali ntandise okukolagana ne babitusi nga tebanafuuka bakabi naye nga tuli ba blood tukolagana kyova olaba nze mu life story yange mbanyumyako nnyo nti twatandika nga ffenna tetulina okitegeera naye nga ate mbaagala nnyo balina akayimba baali bakayita so fly you look so fly nga nkaagala nnyo nembapikanga ku believe nembagiranga gwe manager abwe under events ya mpushinga so omusajja anatuka ekiseera n'akwata wano ne bafulumya oluggi mpulira byebyo gundi mama bye yagamba nti waliko mukama we kati momo oyo yajja ku believe nga bamugambye geno laye Mr. Allan bwe yantuukako nange Mr. Allan mbangambye tugenda ddi ku mpewo ne mugamba obuzibu bw'abavubuka mu papa nnyo kakkana gwe nga bampadde obuyinza omumanyi nga mbuuzabuuza ate kati Mr. Allan kati bagenda tandika tusasula ddi ne mugamba obuvubuzi bw'abavubuka mwagala nnyo ssente gwe kakkana ogenda kukola nange mu show yange nkuwadde opportunity abalala nabaganye ne Joe Black bwamugamba talk to Allan nga Allan yakimala naye bwe bamukwata wano bankwata ku nkona Lwakutaano nga ku Monday show yalina otandika ku believe bali bagita the bash show kati bwe bankwata ku nkona twali olidde tukoze ka promo akasho nga kalungi naye nga nkalina ku ssimu kati just no Remy nali sikolanko ku TV nga sifunangako show yange mmanyi ku Monday nsaba okulula kati the first time to appear on TV nina share yange atenga gwe PD bangobye nawulira nga ekiroto kyange kiri shattered nawulira nga mpeddewo kyokka muzeeyi abadde amanyi nkola ku believe mugambye ku Monday entandika okukola nga omanyi abo abakazi abo abakyala bakatale ahasolinze aweeredde omwana we omwana amugambye agenda tandika kukola ku TV ate kati abe ebitandise olwoddayo wamugamba otya saamugamba
Saamugamba nze nasirika busirisi nga nkera ku makya nenva ewaka nentambula byange nkera ku makya nenva nga kyesaagala mbuuze owaaye nga tokyakola kubanga nkimanyi bwe naamugamba maama omulimu gwaweddewo ng'amaanyi gamuggwamu so neŋŋuma kati nalina akagundi ka show yaffe ka promo kati waliwo TV endala nali nalabako space neŋŋamba kantwale promo eno ngitambuze mu basponsa bano abatonotono bano abasawo biki wano simanyi kojja kitonsa abo baani nfune sponsorship eno show yaffe ngisitule ngitwale ku Delta nga nna sponsor okitegeera neŋŋamba bwe nafuna sponsor bye batera okugamba abaana mbu simanyi funa sponsor then oleete show awo oyinza obutafuna mulimu nga bakikutumye ku TV ekyo ekintu so ntambula ne promo yange nenga ndowooza bingi kati ntambula mpita ku Masengere nenga ndi ku bigere nga just oba nali ngenda wa nerabidde gye nali ngendo noonyiza sponsorship mba mpita ku Masengere ndaba ekirowoozo kinzigira kiŋŋamba wano siwe wali BBS yitawukko olabe munda wafaanana wate ne Masengere ogirabeko nenkyama mu kukyama nendaba reception ya BBS naye mu kuyingira reception ya BBS kyenjagala omuntu kale ayigemu eno story enaddala ya BBS nti time yo bw'eba etuuse ebintu Katonda alina engeri gy'abikola okitegeera so munnange nsanga reception ya BBS eri awo tebannafunawo muntu akola ku reception by that time 2020 nagenda 2015 November December awo nga gwako sanga reception tebannafunawo akolerawo naye ng'oluggi lwa kolido ya BBS luggule kuba baali bakyalina bye batereeza munda eyo kati ngenda okulengera mwami Kigozi ng'ali eri Mr. Kigozi oyo Joseph yali ku NBS nga ne mulengera mu kolido kati obwongo ne bwefumba mangu ne bugamba kyonna kye kiri baŋŋambye ono omusajja yakola ki yasalawo oba omulimba oba okola ki mulimbe ne mu dakika ntono nnyo obwongo nga bweseze nentambula neŋŋenda ow'oyo omwami kati oyo Kigozi nali namulabako ku Timayaro yasooka okujja ku Waterfront naye ng'ali ku NBS naye nga aparkinze emabbali alaba baali ba marketing yali head of marketing kati ng'alaba n'abaana basaayo pull-ups bwa abakomandi nga biki kati nze namulabula bikola olunaku saamunyega namulabula ninga oyo Kigozi wa NBS kati musanga eno ku BBS obwongo ne bwesera ne mugamba Mr. Kigozi gyebaleko ne mugamba wampa appointment naye obuzibu buli lwembadde zijja ku NBS babadde tebaŋŋanya kulaba naye nga sigenda ngayo n'omulundi n'ogumu ne mugamba buli lwenzijja baŋŋamba tosoboka kulaba buli lwenzijja naye leero bwe ŋŋenze eyo ne baŋŋamba wavaayo oli ku BBS nenzijja naŋŋamba yiye sijjukira kola appointment na muntu yenna yali yaddi ne mugamba ojjukira Timayaro yali ku Waterfront nti ye ojjukira nti waliyo parkinze sides wano n'agamba naga but I don't remember naye nga naye ajjukira okuparkingawo naŋŋamba okay so okay oyagala nkuyambe ntya ne mugamba nti wali oŋŋambye nzije ojja kunfunira kyonankolera naye nga kati oyagala kukola ki ne mugamba njagala bwa presenter naŋŋamba engeri gyeni nti leero tobadde ku appointment jangu ng'ennaku z'omwezi lumu Jan 2016 konze kale anti twali mu December nga 28 awo so nenninda enkuuka neggwa nenzirayo bwe naddayo ne ka promo kali kenayina ku simu nga twakakola ne Momo nenkamulaga bwe nakamulaga he said Lwaki TV entono ziba n'abaana abalungi nga tebabasasula kyekikujeyo ku believe ne mugamba ekinzijeyo ku believe is because ndaba nga siina space we ngenda kuyigira njagala kuyigira wano eri byonna byenkola nze gwe bayigirako naŋŋamba that's right manyi Kigozi awa opportunity oyo Mr. Kigozi he gives opportunity naŋŋamba this is good work ne mugamba so mpite nono koligi wange ali mu ka video naŋŋamba no
soko ojje wekka kati funeyo camera person ofuneyo wa graphics mba nkyatudde mu ntebe ngenda okulaba akuba essimu agamba waliwo peddi bali bamuta Alfred Mulozi namugamba Alfred come in my office namugamba nfunye omuvubuka agenda okukola youth show yaffe omutima ne gukola twa neŋŋamba nga ntudde mu ntebe maama ng'osiriikiridde omanyi omwana omanyi ekirooto ekirooto okutuukirira bannange netugenda nituwandika concept biki erinnya ne litulema naye nga concept weeri kati oyo peddi ne mugamba eno show yandinyumye nnyo nga tuli babiri lwaki tetuleese n'omuwala gwe ali mu kano ka video gwe nakola naye peddi ye naŋŋamba itusoke muyite nempita momo kati momo nkumuyita nga naye ku birivu yavaayo dda nga naye yeegoba lwa ssente momo najja naye nga enviiri omanyi zino enviiri baziyitanga Rihanna ng'eno gyeziri eno yazimalayo Kigozi n'amugamba empewo ya Buganda togenda girinnyako momo naŋŋamba bwemba sigirinnyako nneme girinnyako nze Cruz n'agamba ebya TV nabikoowa olwo ye mama ali bulungi kale nga alinganga yabikoowa yeekoowa ayagala nagenda bweru ye byaliko ebirowoozo kye bimuliko n'agamba bwe baba bawulira nga tebasobola kubeera nange nazino nviiri bandeke Kigozi bwe yamugamba kweza enviiri momo era n'amugamba nja kirowoozaako nga bamuwadde omulimu n'abagamba nja kirowoozaako momo n'agamba Kigozi ajja kirowoozaako olwo gwe wooli kati nze nga wendi nga batandise okutugamba nti oli munno bw'abanga awo akyagaanya okukola bye twagala katujja tubiteeka on hold bati gw'ogirojjanga bene nga mpulira kinnuma nga mugamba momo gonda abasajja okole kye baagala tukole Alani nze nagamba bino nabikoowa nga momo sikamusike okuba essimu omugamba momo jangu tukole jangu tubeerewo twabeera ku BBS okuva January paka omwezi ogwokutaano nga tetugendanga ku mpewo naye nga tujja everyday ojja buzi n'otuulawo kuba n'abala baatuulangawo okitegeera TV nga tennatandika okitegeera kuba TV yatandika okubroadcastinga ndowooza nga mu gwakusatu abamu okugenda ku mpewo abamu ne bagendako ogwokuna okitegeera naye awona January ojja naye to like kyebakuwa lanchi naku okitegeera naye it's a of course nze nali sikolangako siyinza gamba nti nali njagala payment yaki nali sina kyenkola nga nina dream gyengoba ate nga wali eri bw'oteefaako abaana bajja gwe bw'osigala ewaka n'olinda bakubire tebakubira so olina kujja everyday n'otuulawo n'olaba ekigenda mu maaso n'olaba ani agenda ku mpewo next week naawe ne bakutunulako ne bagamba pozi naawe okay naawe ojja bwe tutyo nze najja ku BBS okuva ng'ennaku z'omwezi 2 Jan nga siyo saamu paka mwezi gwa kutaano nga nzija Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday. Monday, Tuesday, Wednesday, Sunday yokayoka gyembeere waka naye nga muli eri ŋŋamba bano bagayi ono bosi wange bw'anandaba nga nzija buli lunaku ajja maana yatendo walire ampe kati nga otandika okuwulira nga bagamba waliwo omwana akola screen test waggulu agenda akola yabavubuka naye nga ate yali maada nnyo bannange ne gukutujja omutima n'ogamba bannange oyo tagutwala oyo tatwala omulimu kati lumu Mr. Kigozi amala ebbanga nga talaba momo nga momo yaŋŋamba nze nabivaako BBS ebeereyo alawuni omwezi nga gwakuna kati Mr. Kigozi aŋŋamba oli mukwano gwo gwokola naye aliwa ko nze momo ne mugamba yagamba yabikoowa mbu mmwe temutussaayo mbu yaayo nona transport we I thought Kigozi was going to say okay fine abeereyo yaŋŋamba pe namba ye ne bakubira momo
momo ne mugamba misa kikoza kubidde ngamba ankubidde angamba mbungende mulabe enchanze mugambye nja mulaba okwosa encha anda omwana oyo momo yali ajewulira banna nenga siyanyirira ennyali awo bakono momo gwe mulabe ennaku zino nga siyanyirira ennyali awo nenga sebe engeri gyajewulira najja momo nga bwe bamuyita n'omugamba ngenda kukulaba ku saa 7 najja omusanvu ne guyitawo nga tonnamulaba ng'afuluma agenda naye akwati ennaku zino kateerera kakkakana akuze n'okkula kale yali bad girl ekitegeera makindi awo kuganga makindi emungi nnyo n'ensambi amuye nga yeekowakowa dda enviiri asiba zayagala azibakala n'akola yakolako n'obukozi kwegamba nga ayise mbingi nga takyagala mmanya so momo ne bamwega kigozi neyeegayirira momo namubulira ng'omuntu namugamba ebintu babitwala mu step by step kwata obudde biki momo n'awuliriza so cutting the story short omwezi ogwokutaano w'ennaku z'omwezi zaali 15 I don't remember well omwezi ogwokutaano netukola promo tukola promo ewedde emaze okweditingibwa batugamba you guys are ready momo agamba nze ngenda bweru ngwawo ekigwo nga momo kati dream yange oyagala gitta gwe agenda bweruwa angamba agenda Turkey namugamba momo kati mu promo mwoli tebagenda bagenda kunziza mu doyidoyi tulwanye okukola promo eyo momo wali sigaddewoko Alani Uganda oyitamu tukoze ne promo ngamba ebibye bye Turkey ali awo naye anti angamba bigwa next week nemugamba momo kale kyoba onkolera kintu ekyo leka tukole show ejo obezo gobule bubuzi nze nja bagamba simanyi gye walaga nga Allan sisobola mani no genda kuba kati bayinza n'okunsindikira visa saawa yonna nempulira nenzira yewaka naye ati yewaka muganda wange Blair gwe nyumiza ebyo yekka maama yamanyi nkyaliwa era yamanyi gye ndi nenga nzina yingira dda telefayina ndi mukuyiriba munange pidi agamba tandika okuba promo nenga era simubulira bya momo nti momo ayagala genda ne batandika ogikuba abandi batandika okukubira Allan Cruz ninga tukulaba ole mwana okikubye omanya abo baboyi b'okukyala abakulaba ngo wasonga tansoga mwana kati okikubye blood waffe ogenze nenga nze ngamba ngenze naye omusajja promo bayinza ogijjayo kubona omuwala kati yecha momo nangamba Cruz kale ngenda kukolera favor kankole shezo 2 male ngende ne mugamba momo ekyo ekisinga banaye Saturday yasooka kale bifanga netunagenda kumpewo waliwo guy kyali wange wamita Ivan Mulindwa njagala omwebaze nnyo akensuso oyo Ivan Mulindwa tukola naye ku telefayina twanoonya producer BBS nga shot natandika basooka kunoonya producer ana nagiproducinga nga buli producer gwe batuwa atwesamba buli producer gwe batuwa atwesamba nakyo ekyo kyatudelaying samshu nga buli omu agamba kale nga abasinga bonna bagamba ekintu kimu anti oli nja kukola show yange oli omuwala atali consistent oyo Allan gwakola naye mweraliikirira kati nga buli omu atya momo kale nga ayinamu attitude olw'obuvubuka ne biki nga ayinamu attitude momo ng'atuuka mu office n'atuula bw'ati n'asirika nga nyuma Allan Cruz n'oyo gwe bamugambye nti ye producer we ne PD oli omwana momo akuba kati akuze so Ivan Mulindwa ne mungena ne mugamba Ivan jango yambe beera onge ekifaananyi gwe geno gamba Fred osobola obeera producer shey etandike Ivan yali ayogera nnyo Ivan Mulindwa n'agenda namugamba nze manyi editing manyi kamera bana ate bino byensingira ddala okukola Fred namugamba kale beera producer shock Saturday netandika my the first don air mama wange yagenda nasubula ebintu bye mukatale nabimala nakera nabijiranga bukyali sawa nya zamusanga akomyewo naye nga sinnamugamba naye nga nagwe ntaddeko mu mugamba mu monitoring muvuzize ne mugamba bwe ngenda kumpewo bwenti
muyita omugabe Maama Brighton jangu olabe wano ku TV ekiri wano bannange bwe nagenda ku mpewo bwenti namuyita mama wange yatunula bwati like yanyumiza natunula bwati ebiyengeyenge ne bijja kati bwe naddayo naŋŋamba kati ebiwafunayo otya ne mugamba kuyiriba buyiribi nayiriba byange naŋŋamba namunanga oli mukalukalu ng'omulaba musanyufu natandika okubira ab'eŋŋanda zonna Allan abeerayo saawa bwe ziti nakubira baganda bange bla 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 kati yo oli muganda wange Blair ye yali akimanyi ye yagamba mwana kiwedde twakola sho 2 momo ze yaŋŋamba ne mugamba momo neyanziza nnyo zino sho ze 2 z'okoze kati awo anti salade ejja ogenda naŋŋamba oli musiru ŋŋandagawo kati wano tutuuse ku luuzi tetulina gye tulaga tukube kintu kiggusa tutandise ffe tuliko tutandise okuleeta abayimbi natandikira ku bakyali bange babitusi kale ngaawo bakatandika naye nga balina akakayimba sofly biki ebyo ne mbagamba mujje entukuba show abamu ku abo Lydia Jasmine neneta Jasmine kale nga show every Saturday egenda naye one thing I can't forget show gye nasooka okukola omulundi ogwasooka waliwo camera person yali twali tukola naye ku BBS enaku zino yavaawo yajja natuna nga tulina meeting ku Monday about shows ezatandise empya jukira nali sikola nko ku TV nali sikola nko show yange it's my first time so that camera person nayimirira mu meeting n'agamba simanyi lwaki mwatadde oyo omuvubuka ku mpewo nansonga kijawo byayambala tebinyuma eddoboozi bannange nedda alongoose nze tebyankoledde sho teyanyumidde byege mazima n'oyo omuwala naye sijja mwogera linnya eŋŋamba oba mbiveeko amanyi gakugwamuko naye waliwo omukyala bamuyita Barilyn so yasooka obeerera ddala producer waffe yasookera ddala nga twakajja ku BBS lwakuba bamuwa programs nyingi ffe tuliko n'agita ye nampita naŋŋamba Allan that was the start wamma topowa ojja genda improvinga day by day kati naŋŋumya ne pidi nampita nenga Allan tobiwuliriza ebyo n'ekigozi nampita so neŋŋamba mu mwana tetuwuliriza kasita ba boss ate momo ng'avaako mangu bwe babitugamba ebyo nga babiŋŋamba ebyo kale nze bali bancriticinga nnyo oyo Cruise biki kati nga babiŋŋamba nga momo anyiiga okitegeera kati momo ye bw'anyiiga even up now bw'onjogerako ekintu nga momo waali ajja naŋŋamba n'ate gwakyogedde ayinza okukukyawa okitegeera ne bwemba na muntu nga ne mwana momo oli boy yagenze nanjogerako bwebiti ne bwebiti because has friends nga kala antamye okitegeera so momo ng'anyiga ate ng'agenda amugamba directly amugamba naye mmwe munnamwe muleke byakatandika biki so shetandika so momo ku Twitter atandikanga okutaginga Coca-Cola mu bintu bye okitegeera okola nga posts bageno tuko okutwalira Coca-Cola shows za telefina Coca-Cola negamba twagala ffe tuliko my dream on TV bukyambaawo nga ndaba nnyo Tafu binga akola show nga kuliko MTN kati nga ngamba mu bulamu bwange njagala company 2 bwe ndikola ku TV njagala company 2 zeziba zinsponsoringako MTN ne Coca-Cola ekyoto kyo ne kituuka bane Coca-Cola najja oba yatusponsoringa emyaka 2 bananga I was so happy so Bulamu bwa TV ne butandika okunyumira bwe butyo
So muwuliddeko obulamu bwa TV ng'engeri gye yatandikamu mpaka newa ekirooto kye yawulirira ddala nti bannange kituuse ng'afunye sponsor ow'ebirooto bye. Keep subscribing on the YouTube channel. All you need to do is look for Ray P. Tukyagendera ddala maaso n'omukulu Allan Cruz kubanga bintu bingi nnyo byakoze tumulabye ng'afuuse presenter. Kakati twagala okutegeera at the moment ayina tugiyite nga ki something like comedy skits. Yeah, comedy skits era nga at the moment abasinga mmanyi nnyo nga Maama Brighton. Maama Brighton ono avaawa ye character eno ajambala atya kubeera nnyo ku mizigo kubeera nti ye nga yayina olugambo oba twagala n'ebyo nabyo tubitegeere. Okay. Maama Brighton ajja bw'ati mbeere waka ku Sande waliwo omuwala so kazini wange bamuyita Sumaya. Tubeere ewaka ne Sumaya atadde wali engoye agenda kwoza. Naye nga ndi awo nga omanyi abaana abalenzi oli awo tolina kyakkola naye nga sisita we ali awo ali bize eno bwawaata eno bwadda ku ngoye. Ne mugamba naye Sumaya okimanyi eyo dress ye ya red eya checked ye entuuka. Just Gyokoleramu. Eyo dress gye nkoleramu eya checked. Ne mugamba okimanyi entuuka nanga ala nindeka ndi bize. Kati kweyagala kunsumbuwa. Ne mugamba kansooke ngikwambaliremu. Ninjambala. Bwe najambala nentuula wansi. Nga buli kimu like nga bwe nkugambye Katonda bw'aba akoze ekintu n'agamba nti this is your time. Weewuunye ebintu ebimu gye biva. Bwe nayambala dress eyo nentuula wansi. We natuula waaliwo amatooke. Kati ne mugamba naye Sumaya mwe muwonye temwakula na maama. Maama edda ng'akola bw'ati. Remi ndeetera akaseppica ate gundi akola ki eyo munda. Nabagambye edda mujja muwoza ebintu something like that. Nga mbyogeramu bwogezi naye nga bwe ne recordinga ku ssimu. Ne mugamba naye bannange ebiseera bino byanyuma. Kati ne mugamba kampasinge ku Facebook abantu basekemu sa Sande bantu balabemu ku ddalu wano. Nenteekayo. Kati mwe nakateekayo nenteeka essimu yange mu kyaja nengenda omupiira. Ngenda okukomawo ekiro nga miss calls ziringa miss calls. Ngenda okukebera Facebook nayina abantu 50 nga bali kasanvu. Oshega ngenda okukebera abantu abali mu 15 nga bali kasanvu. Nenga bano bavuddewa. Ngenda okukebera video ngeri mutwalo gumu. I was like, Nengana nengamba kale kankubire bana ba miss call babuli omu yabadda ngamba ki. Awo bayibula bankubidde awo baani awo bakasuku bani. Bana ngenda okukebera nga buli gwe nkubira ngamba onzise. Obadde onzise. It's a good concept. Genda maaso. Ebyo bintu abimanyi. Yanga agenda maaso. Kati mu comments mwe mbuildingira Maama Brighton. Okay. Nengata n'embeera gye nakuliramu eri mu gaafu ey'oku muzigo. Comments nga abantu bagamba ate abakazi we batubaba n'eŋŋamba kituufu. Nenkyongeramu. Abakazi we batubaba abalogo kituufu. Mu comments abakazi we batyo basabiriza. Kati waliwo yagamba bannange obukazi we butyo nze waliwo omukazi eyaleberere ng'akuba kateni. Nga wamma nange mbijjukira bituufu. Kati nga kumpi bampa memory naye nga nsoma comments. Kati in that all nenzinga kati ngenda okulaba all of a sudden nali nkola clip esemba. Clips ezasooka 3 nga neekanga nnyo nga njogera nnyo erinnya Brighton. Mwayinayo ko Brighton anywhere? Jjajjabuzi. Okay. Jjajjabuzi nange nga neekanga ngamba Brighton. Ninga okay. Kati kanyi Maama Brighton. Nenkola Maama Brighton. Kati nga nkola kati at first nga nkola nzekka. Kati divorce bwe yajja ewaka ne mugaa divorce. Okimanyi Maama Brighton ono yaddako. Abantu babyagala nnyo. Divorce engeri atalina nnyo gundi wa love ya film. Nangamba kale kola. Ne mugaa divorce kino ekintu kyekiddako. Tukize ku paperwork tukikole nga kiri serious. Okay. Ne tukikola ne tukiza ku kamera. Nasooka nga bukwatisa simu yange. Then nengena mwini shoti nembongeramu editing biki nembusaayo
naye nga ndaba buli lucha following eyongera buli following eyongera abaana bebayita bakadaama abo nze mba respect y'amaanyi bapushize Maama Brighton okumutuusa ku buli muntu engeri gye babeera eyo bambi ku mawanga. I can't forget that day I found Spice Diana twali tugenzeeyo ku mukolo gwa Kiwalabye. Spice Diana n'aŋŋamba Allan weebale nnyo nzaani bayimbi nga bangi naye tokozesa amannya gaabwe ate ogakoseza mu kintu nga kitraining nga kitambula ate ennya lyange mbiraba n'aŋŋamba naye tukoleyoko busikitisi nange nkoleremukko nenkola ne Spice kajjukira nali nteekamu nnyo ya Spice mu kuteekamu nnyo ya Spice abantu bayongera kyagala ate nga Spice amanyi ozannya ba yali actor so Maama Brighton n'afuuka w'amaanyi up to now. Then John Black tetunafuna nnyo budde naye nga naye amwagala kuba mulaba ku Instagram awo ng'ateekako naye nga tugenda funa obudde kuba nayogera naye akuba nange sinafuna budde naye tulyesanga obulungi zijja kwaka. Maama Brighton omulaba wa? Maama Brighton njagala mutegekamu concert yawo lumu mbeera awo nga nange ŋŋamba Allan Cruz yeemaze ne yeevaamu because I'm telling you nze Allan Cruz ne Maama Brighton annyongeddeko kinene nnyo mu bantu ampushinze nnyo kwongera okunteeka mu bantu so muwa respect y'amaanyi ate nze nga nkola ekintu mu kusooka nagamba oba abantu bajja kundaba batya oba abantu bajja gamba kati abantu bakulabamu olukyala omuntu agamba oba Cruz yafuuseemu ggemu oba Cruz ennaku zinaali biki mu kusooka nayagala okikola naye nga neetya neraba ate bwe nkikola nga sigenderedde nakugenderera neŋŋamba olaba nkikoze sigenderedde Katonda alina kyandaga okitegeera go ahead genda mu maaso people are loving you ate nze ekyasinga okumpa amaanyi bakazi kasita abakazi bakusupportinga abasajja newe batajja abakazi ngokoze ekintu abakazi ne bakusupportinga abasajja newe batajja koza abakazi bangi I got shocked nga mikwano gyange giŋŋamba maama wange yaŋŋambye nze buli kenda banka downloading enkamuwe mama wange yaŋŋambye abaana bangi baŋŋamba mama wange nze yampa task ya kudownloadinga buntu oba nkalayo ku YouTube nka downloading enkamuwe so tulaba celebrity track yo ate yo kuba kati oyina Maama Brighton oyina celebrity track tebikumenya tebimenya celebrity track eyo lesson eri mu celebrity track is yiga how do they call it yiga okukola plan B mu bulamu nti oyinza okuba olina gy'okola nesi wajjajjaawo okitegeera nkola ku BBS naye nkimanyi BBS yajjajja wange nkolayo bukozi anytime basobola okukwata ku nkoona so mba ndi awo nga nsanga ba YouTubers ab'enjawulo abamu nga baŋŋamba kale Cruz oyina erinnya ne kati gwe erinnya lyo likozeemu ki ne mbagamba ngakola YouTube channel so neŋŋenda nga nsavinga obusente ne mpezaawo miliyoni nga 3 nengola laptop nengula kamera bwe nabigula neŋŋamba kati mbiguze nsobola okweditinga naye siina speed ate ng'oluusi nkwata ebintu naye nendwawo bissaayo so neŋŋende wa divorce yali kyali wange kuva dda kugamba naye gwe blood oyina speed mu kweditinga ayi ne kamera bino ebintu obimanyi bulungi lwaki tukola teamwork etukolayo channel yejavuganya wano abantu jakubya abantu enduulu nange divorce naŋŋamba blood nange nakolako channel nye baba channel si byangu yantuulamu naŋŋamba ogirabe eno maze naye omwaka ne mugamba nange nina wane naweza na 1K naŋŋamba ne mugamba nange nina neyange naye baba yantuulamu dda yayina ya Rock TV gye yali ayina kati naku zino ayina oba 4K naŋŋamba naye nange kyantuulamu ne mugamba naye nange kyantuulamu naŋŋamba nedda leka tu opening up empya nga fresh tugiyiribe ne tugiopeninga divorce naleeta erinnya oba celebrity talk something like that ne mugamba no track ne tukola celebrity track netandika kati tetukyali awo ku pressure yagamba nti
kati simanyi ate ku mulimu ate kati simanyi baadde basasula nga lumu kakati ate banayizuluddewo ate osigala ogoyinga onoonya content wo nga mulungi omanyi TV oluusi si nti buli kimu osobola okiteeka ku TV erina limits nate YouTube teyina YouTube teyeekubira gwosobola okuba ne story nga nnungi ng'olaba nnungi TV negamba ekyo eno institution ekola kino tetujja kisobola kiraga. Okay, nga tumaliriza twakulabye nti kati watandise okukola ne mwana muwala Patricia. Yes, how is it? How is she? Where do you see her? Patricia si mubi. Enkola ajja kuyiga ekisooka alina passion ayagala ate ayagala okuyiga. Bwe namugamba nti Patricia keera yakeera okitegeera. Bwe mugamba nti Patricia gana amawulire kati you're not toli dancer and toli mbali ba celebrity kati wano ofuka munnamawulire. Bwe njogera ku Kenzo gwe ng'omwa respect y'amaanyi nga taatawo biki kati bwe tumwogerako wano tuba tumwogerako nga bannamawulire okitegeera. People don't need to know nti oba taatawo oba no yoganga abikolanga okitegeera. Alina passion. I remember show gye yasoose okukola yabadde mba viewers ku Facebook ng'oba ali mba viewers bina kigane mugamba this is the start okitegeera. It's your new career osobola ogenda mu maaso and abantu bamulaze support bamulaze nti Patricia you can do it osobola okitegeera cause nagamba teacher ne mugamba nga Patricia ali muvaaka ne mugamba teacher Patricia asobola okitegeera mwe kyemba temufaako mawulire gaffe gano ewamwe gye muva mu kisaawe gye muva muyina ssente mwodalinga njagala miliyoni bwe zityo okujja ku show yo njagala miliyoni ne mugamba nedda mawulire si bwe kiri akwate empola kozi otagenda kukwata mitwalo 5 kakadde akawa omuntu nga tamanyi tannakakasa results kizagenda muwa. Mugamba Patricia ajje naye akikwata empola go slow cause nabo baba bakuyigiriza bakutadde ku mpewo nga tebakuwadde screen tests ziwera bakwesize. So it's a process. Sente musoke muzijje mu bwongo mulekafo kasinge mu kino with time ojja kyogerako naye nga at least nawe olaba results kati mu bantu zikola ki mweziri naye muleke atandike youth show ajja akola ekirungi shagisanze already eyina erinnya tajja amenyeka nayo ayongere kuzimbira okwo. Nga tumaliriza criticisms eziva ku social media abantu okuvuma yegwe ka Maama Brighton Kaloli Kasajja naye kale weefuula ebyabakazi biki criticisms n'ebivumo ebiri ku social media. How do you handle that life? Kati mu byaddala nze okujjaho nga siraba nze mu comments ebitaano ezibeera comments 1000 oba ebitaano ebibeera ku YouTube oba ku Facebook kyevudde nkugamba nti abasajja be baninvumye naye nabo batyo commentinga. Nze comments 5 10 kumpi 9 oba 9 bonna abasinga bakazi ate babyagala okitegeera. So sinza okujja kwololoola omuntu ng'agamba nze njagala Allan Cruz Maama Brighton simwagala noga okay kasa still ayagala Allan Cruz Maama Brighton mulekera abamwagala okitegeera. So sinza gamba nnyo nti waliyo omuntu yali anvumyeko waliwo gwe nali nsanzeeko namba kujjako waliwo omuvubuka gwe nasanga kyali wange naŋŋamba Allan yonoonye brand yo ate bino byotandise okwambala gundi munnamawulire ne ŋŋamba kati laba ono bw'ayambadde essaati ye laba engatto bwafaanana akyasolinga n'okwasolinga ye n'erinnya ye terinatuukako na mu bantu ne ŋŋamba oyo tamalira budde kansigale osigala ogoba kikyo okitegeera oyo gojja osangako omutwaleko omugambe nti muzeeyi tuulako wano tula mu Maama Brighton ogiwulire. Olw'obufunda bw'obudde bw'akalowoozo ko eri ali omuvubuka oba eri omuvubuka oyo yenna akulaba essaawa zineeno nga yandiyegombye okubeera Allan Cruz enkya. Njagala osooka okwebaza omwami gwe bayita Kigozi Joseph oyo wa NBS Mr. Kigozi Joseph nti he believed in me. Teyansaba mpapula nze empapula naziwaayo ntandise okukola. Teyansaba mpapula yanzikiririzaamu nga tandabanga nako nampa omulimu
nenkola byonna byenkoze ne Maama Brighton okutuuka awo nzimbidde ku telefayina nebaza telefayina. Wande nali awo nga nyimiridde bwe wa telefayina Katikkiro yali ayinga nga Allan Cruz ogamba otya nga Cruz kati Katikkiro nanga njota buliro okitegeera nengamba era bwe lwansanga nga Allan ogamba otya shonjiraba mukola bulungi mutima mbeera so ninga kale nzaani ne maama wange Katikkiro tamumanyi ne taata wange Allan Cruz ndi eno Katikkiro bwampita kagamba Allan ogamba otya ne bwe twesanga ku Serena nga waliyo emikolo olwo twesanga loba namawulire abalala betwali awo nabo nayisamu omukono nambuza nga ogamba otya nalyoka abuuza ku bana nembagamba nti amaanyi mugalabye. So anyway eri ebintu ebimu bye neebaza neŋŋamba naye singa teyali Mr. Kigozi oyo sandibadde wano okitegeera.